Gambo tebita tubira buli lunaku olwokusatu okuva saawa nnya nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo naddala ezo eziba zigenda mu maaso mu ggwanga. Era olunaku olwaleero nze Annual Katamba ogikwanjulira era nga programu eno ebeerawo buli lunaku luno lwennyini essaawa zino zennyini nga amawulire ag'essaawa essatu nga gamaze okuggwa. Okusingira ddala tubeera tutunuulira byabufuzi ssaako n'ensonga endala eziba zigenda mu maaso mu ggwanga, naye engeri gye tuli nti eggwanga lyakava mu kulonda okwa 2026 ensonga ze tukyatambulirako zeezo ezitambulira ku kisaawe eky'ebyobufuzi nga bwe kiyimiridde. Era olunaku olwaleero sirinzeka ndinaakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament. Honorable Joel Ssenyonyi yamaze dda okuba nga atuuka era nga tugenda kuba twogera naye okubaako ebibuuzo bye tumubuuza ku nsonga ez'enjawulo naddala ezizigenda mu maaso mu kisaawe eky'ebyobufuzi. Omulamu omukulu gwakwanukula ku nsonga ez'enjawulo nga embeera y'ebyobufuzi bweyimiridde mu ggwanga. Bakulisayo mwenna abava mu mawulire ga NTV Tonight ssaako n'amawulire gaffe gonna agakulembedde ne programu zaffe zonna ezikulembedde mwebali nnyo mwebali ddala okwekomera ku NTV. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 11 mwezi gwakubiri omwaka 2026. Ssebo nkwaniriza ku NTV abatulaba babuuzeeko. Ssebo mwami Annual badenda kuyita Animal Katamba naye abawagizi abagoberera waliwo omu yagamba bannaye mundabire Animal Katamba. Ssebo kuliko omwaka tukomaddibaire okulisa abantu omwaka kintu ekyo kyambuzaabuza simanyi mbadde mmanyi kati gutambudde tuli mu gwakubiri twandibadde kati twali tulinga abandi badde bakivaako kweri nebaana sinnakulaba mwaka egwatandikira paka kati kituufu kale Ssebo nkulamusaako n'abatulaba mugyebale gye mukwasaganya mwebale kutega ssaawa zino obudde bwa kiro abaana kati bazzeeyo okusoma abaana bakeera okuyingira ebikunta n'abazadde kuba balina okukeera naye twebaza abo abasobodde okutega ne bagoberera programu yaffe. Ssebo kulikayo mu kalulu Ssebo nange kankukuliseeyo tubadde tetusinkananga kuva akalulu ekaggwa ssaako n'obululu bwonna bwonna bwe tubaddemu obw'abakulembeze aba gavumenti z'ebitundu. Ssebo akalulu nno twakakulise nga tukyalimu after effects. Omanyi akalulu ebeera process si lunaku lumu ng'abamu bwe balowooza nti akalulu kabeerako olunaku ennaku z'omwezi 15. Akalulu kabanga eri gye tutandikira mu campaigns olunaku lwe tulonda ne kakati tukyali mu kalulu katusiba twewubeeyo mu zikooti tugezaawo kujjayo ba polling agents be baasiba n'abalala biki so akalulu ak'okusuula ko kaggwa naye akalulu process ekyagenda mu maaso mu ngeri emu oba endala. Ssebo nkulabyeko ng'oli kukomera eruzira mu bufunze tusobola okutandikiraawo biki byosanzeyo kifaananyi ki ekiriyo tutandikiraawo Ssebo? Yes, tubadde mu makomera ag'enjawulo actually okulaba ku bannaffe ab'enjawulo abasajja abakyala abakulembeze baffe n'abawagizi bangi. Tugenze of course nga tulina betumanyi betugenza okulaba ab'enjawulo ba Alex Waiso aba Edi Mutwe ba John Mary Sebuufu aba Bobby Giant baani tiimu ezo zonna naye tutuuseeyo ne tusanga nga bwebatugaa nti eno waliyo n'abalala ba agenti bano baali ba agenti wano ne babayoolere nabo ne tubalabako ne batunyumiza bye bayitamu babakwata abamu nga babayoolera ku zi polling stations immediately ne babaddusa mu kooti nga balwere tebategedde kati bali eyo ku alimanda famire nga tezimanyi n'ebirala so tubaddeyo eyo nga tulaba ku bannaffe be basinga n'otugumya ebiseera ebisinga batugamba nti manyi bwe tulaba naddala Dr. Besigye ate tugamba nti mwe mulowooza nze musibe ffenna tuli basibe ye ate tugamba nti mwe muli basibe abali ebweru nze ndi musibe ali eno munda naye nga ffenna embeera gye tulimu ya busibe ate nga mutuufu. Ekyennaku leero tusobodde mulaba Dr. Besigye mulwadde in fact wetutuukiddeyo nga sister we Dr. Olive Kobusinji ali mu kufuluma tumubuuza omukulu ali ati nangaye naye tusobodde mulaba tusobodde mulaba kwa mulwadde so netutuukayo naffe abamakomera bagamba ki abakulira ekkomera? Well of course nabo bakkiriza nti mulwadde bo bagamba nti bagezaako mumutetenkanya naye tuwayizaamuko ne Hajo Bed Lutale ne kubanga ye tusobodde omulaba
era natwa n'obubaka okuva eri dokita tugamba dokita ye tali bulungi yeetaaga specialized treatment etali mukomera mukomera bagezaako no munnange naye era bakola ekye basobodde bingi ebitasoboka mu kkomera so naye ng'atugamba nti dokita Kebbi yeetaagira ddala specialized treatment so kyovudde olaba obulamu abanga ateredde mu kwati naddirira na so kati yembeera gy'alimu yeetaagira ddala specialized treatment kyanaku nti tetusobodde kumulaba okutwaliza awamu nga NUP oli mwogezi wa kibiina bwe mbaseerabidde ekifoto kivangako mulina abantu nga bameka abali mu kkomera oluvannyuma lw'okulonda ekituufu ekyaddala tukyakola taalingi tukyagattirira kubanga buli lukya tutegeerayo abalala kati nga leero ngenze mu kkomera ne bannange tusangayo abalala nga abasinga kubo ono yali agenti wano nebbaluwa natugamba nti ebbaluwa era nayo njirina yali agenti wa NUP abasinga babayolanga kati ekyabeerangawo nga ku polling stations eziwererako ddala mubitundu by'eggwanga ebyenjawulo olwa ne wano e Kampala bakikola awali attention awali amawulire naki nga bajja ku polling station kakati nga tulinawo ba agents abaffe agent nga bw'alaba omuntu ono azze okulonda agamba ye Annual Katamba naye ekifaananyi gye tulaba wano mu voters register si ono so kati nga agent awanika omukono agamba presiding officer omuntu ono nedda si ono ali ku register erinnya lyayogerako terimakinga na kifaananyi presiding officer ng'ayita security oyo mugjeewo akyankalanya akalulu niwebuuza kakati omugaso gwa polling agent obuvunaanyizibwabwe bwe buliwa so bangi babayoola mu mbeera bwetyo abamu nti nga talina nekyeyayogedde nini bamulaba alina kataaga NUP jangu wano jangu ate muntwala wa jangu tulina byetwagala okubuuza ne bamugjawo basobola okukola bye baagala okukola ne mu constituency yange agents bangi wano e Kampala wano enakawa you can imagine kati teebereze ekiri eri mu kyalo so ne wano batwala nange ba polling agents abali ku constituency yange abamu nga kosa president abalala nga bange naki no babayoola okuva mu bitundu ebyenjawulo temundaba kumanya muwendo gw'abasibe ekyamazima kubanga nti ne leero tuzudde abalala era tuba tuli awo nga tufuna amasimu abamuzadde abamuganda w'omusi n'agamba nti omuntu wange yali akuuma kalulu ka Kyagulanyi tubadde tumunoonya tuwulira kuba kye baakolanga abantu bano babatwala of course ne babatereka egyo baterese then ne babatwala mu kooti mu kimpowooze lawyer tategedde twali lawyer ategedde ab'enganda zaabwe tebategedde ifekye ne bamurimandinga kati bangi babatwala mu mbeera eyo so nga tusobodde kutegeera tubitegeera luvannyuma naye abantu abakunuukiriza mu 13,000 baakwatibwa bitundu by'eggwanga ebyenjawulo geraageranya mu kuteebereza yes so far count gye tulina 3,000 baakwatibwa yes abamu ku waabo tuze tugenda nga tubawolereza eventually ne babataka kaluka kooti ne abakateebwa be batono nnyo so bangi bakyali mu makomera abamu ku bo tetunategeera nawa exactly we bali kati nga bwolaba John Mary Sebuufu nti bambala kyenkana mwezi mulamba imagine abakulembeze ku leve eyo Lina Zedriga Joli Tukamushaba Babright Muhumuza abantu bangi babamanyi kubanga bali ku ddaala eryo babadde mawulire naki naye weeks 4 nga tetumanyi wawe bali kati ate abalala bambi abatamanyikiddwa nakiso mulimu n'abo bwe batyo betukyagezaako kutegeera abantu bano baliwa boolyawo n'owulira nti ano bamutute ku kooti eno ne bamurimandinga bwe bityo wojjidde ku mpewo olwaleero wojjidde wano mu programu eno y'ebigambo tebitta nga gukunukkiriza kuwera mwezi kasookedde tuva mu kulonda omukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba paalamenti naye n'okutuusa olwaleero president wa NUP abantu tebamanyi gyali tebamanyi mayitirege kiki ekigenda maaso ku mukulembeze wammwe era abantu beebuuza nti kiki ekiddako kiki ekigenda mu maaso kiki ekiddako twamaliza okulonda omukulembeze waffe yamaliriza okulonda naddayo eka wayitambale
abamagye ne basalako ewuwe era nga bamanye effujjo lyabwe ng'amanyi kaakati bano oolyawo nze gwe baagala waki n'asala amagezi n'abavaamu nga tebategedde mune abantu bano si be bageze nnyo nga bwe tulowooza oba nga bo bwe balowooza bagamba ba intelligence baki naye ebiseera ebisinga singa ati bwe balowooza so yasobola okuvaawo ewaka bo bakyali awo tuga nti okuuma lubugo lubale mubbe kati nga bali awo bamanyi omukulu gyali kumbe yemuludde dda of course eventually nekitegerekeka nti awono yavuddewo naye ne basigalawo kakati ne bagaa katukolere eddala effujjo abaalinga ebweru ne babuuka ne bagwa mu kikomera bamenya enzigi ebifaananyi mwabira mwenna bamenya enzigi bamenya amadirisa bayingidde bonoonye buli kintu awo tebeera ne bazikanyuga eri kuganga balinga abazze just okukola effujjo mukyala Kyagulanyi amukubye manyi yayogera ku bintu ebyo ng'ali mu ddwaliro abantu abamu ne baga nti oyo ali mu firimu beeyogeza alimba wayitambale muhoozi abanga agamba nti mmwe abampolereza kambalage nti byemwogera temubitegeera kubanga abantu babeerako ku social media nga bawooza bamuwolereza naki omukyala Kyagulanyi alimba tewali kyamutuukako n'ebirala muhoozi n'agamba alaba bano n'afulumya ebifaananyi ebyalagira ddala mukyala bambi ali awo wansi ku ttaka ataawa kati yembeera eyo olaba kaakati wakati omusango gwa mukyala Kyagulanyi ndowooza kuba nti ye mukyala Kyagulanyi si munnabyabufuzi talina kifo kyonna mu kibiina kyaffe tabyetaba namu nnyo kujjako oluusi wajja ku mikolo egimu nga mukyala w'omukulu bwe bityo naye kati baamuyisa bwe batyo ng'omusango gwe yazza kubeera mukyala Kyagulanyi eno muhoozi waga nti Kyagulanyi nawe nkunoonya bana 22 be batta bo baga kuba batta abantu bangi naye nga muhoozi aga twatta ba NP 22 Kyagulanyi ogenda kuba wa 23 omuntu ono atera okwogera ebintu abamu ne baga nti oyo ali mu kusaagirira atamidde biki bwe bityo batera byogera neffe tugamba oba atamidde oba ki obuzibu obuliwo nti alina ekifo kyalimu ekifo kyalimu ekyo kikulu kimuwa obuyinza era bwaga nti kakati ono mumuleete nga mutwala mu basement agamba ono edi mutwenze mulina ono galooza ono atamidde yes ayinza of course ayinza okuba kati abyogera kuba kati anyweddemukko mumanyi oba mu mateeka tulina kye tuyita Dutch carriage twabisomangako omuntu nagala leero kangu kunywere akubuulire bulijjo ebimuli ku mutima byati okwogera ne kati kagizeemukko so obuuli awo nga bwe tubiwulira nti aba agizeemukko naye ng'ayogera ebyaddala anti eri mutwe mulina wayitambale n'afulumya ebifaananyi eventually ne bamuleeta mu kooti ye n'awunyira ajjudde omusaayi n'ebirala bwe bityo so nekukino bwe kityo bwe kyali niwagamba Kyagulanyi nkunoonya byagala kukutta so kaakati omugezi osooka neweemululamukko kubona omuntu gw'odiringa naye munanga yeeyisanga omulalu yeeyisanga simanyi na kumanya kubanga bw'oba oteebereza nti Kyagulanyi alina omusango gwonna gwazzizza olina obuyinza obumusamuninga lwaki temumusamuninga mwe nga bakulembeze aba NUP abali wabweru mwe mukozeewo kikubanga bw'otunuulira Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ali ku record ng'agamba nti Honorable Kyagulanyi tewali amunoonya mwe mugezezaako kutuukirira poliisi obaaba obuyinza okubabuuza kiki ekigenda mu maaso mwegenderezenga nnyo ebintu omukyalo oyo byayogera Nabbanja si ye yekka n'abakungu ba gavumenti nze gwe njogerako ye munene waabwe ye Ssaabavubi waabwe nti mwe Museveni agamba kati nfunye abavubi bange kati vane ku bano ba RDC baani abo kati oliko Prime Minister gwoyogerako naye tulina okwegendereza ebintu byayogera tukyamubanja John Bosco Kibalama olina agamba Kibalama twamukwata era tumulina mukyala Kibalama n'abanja Nabbanja agamba njagala mwami wange wagamba eggwanga nti mumulina mulete mu kooti wakiti tutegeere mukyala eventually n'okufa n'afa atanalaba ku mwami we kati taata wa Kibalama naye yafudde pressure lwa mwana we kati Nabbanja asamwa bakita kusamwa Luganda lutuufu olwo
osobola okukozesa ekigambo ekirala bw'oba owulira nga si kituufu. Kitegeeza ki? Oyinza okuntereezaamuko. Oli bwaga nti ono asamwasamwanya aba ategeeza ki? Abeera ayogera ebitakwatagana. Kyekyo kyennyini. Ayogera ebitakwatagana, ebimu abimanyi, ebimu tabimanyi. Kakati yagamba anti Kyagulanyi teryamunoonya. Kituufu nti Kyagulanyi teryamunoonya? Ewe bakyakolayo ki? Gwe wabadde osoma amawulire ssebo olunaku lw'eggulu. Poliisi yagambye mbu eteebereza okuba nga wayinza okubeerawo obumenyi bw'amateeka obuyinza okusibuka mu kifo ekyo. Bwe mbuuliza mmwe kati ekirungi abali wabweru mukozeewo ki? Nga sinadda ne ku ekyo ekirungi ekyo gwe okyogedde kuba singa nze nkyogedde walimbuziza nti ebyo bijja bagwe kennyini gw'otubuulidde. Poliisi yagambye bakyagumbye wuwe. Kakati ebya Nabbanja byagaza ki mukazi wattu ali awo atuula awo n'ayogera byayogedde ko kati yagamba nti Kyagulanyi teryamunoonya naye ate poliisi ye kennyini yagambye etya ssebo? Namwe abakulembeze musaze okutambulira ku ebyo. Omukungu wa gavumenti onayogera kirala n'onayogera kirala. Temulina kye mukoze. Ssebo gw'oyogedde nti Nabbanja yagamba nti teryanoonya Kyagulanyi. Nenkujjukiza nti gwe wasomye amawulire olunaku lw'eggulu era n'otubuulira ne poliisi kye yagambye. Kakati Nabbanja sooka omuveeko mukazi wattu ayinza n'okuba nga byayogera. By the way, Gilbert Bukenya professor yali vice president namba 2 mu ggwanga. Naye yatugamba biseera ebyo nali nkyali munnamawulire n'agamba eggwanga nti nze mundaba ndi namba 2 naye ekiri mu kiyungu sikimanyi. Eggwanga lijjudde bamafiya nze ndi namba 2 naye ebintu bingi sibitegeera. Kakati olwo Nabbanja waabwe mukazi wattu so kati bwavaayo n'agamba nti Kyagulanyi teryamunoonya. Kati ffe tetuyinza kutwambulira ku byoyo ewa Emagere ne kaakano wetwogerera gye bali bakyaliyo baafuulayo maka gaabwe obuuli awo baateeka butenti munda kati mukikomera era ne poliisi yagamba nti atukyaliyo tuteebereza nti wano bagenda kukolawo ebikolobero oba baani tebitegeerekeka. Honorable Ssenyonyi kyennoonya okuwulira obanga mwategeddeko ku bitongole bya gavumenti ekitongole ekivunaanyizibwa ku ebyo ebifaananyi bye twalaba ebyokukuulamu enzigi n'okutwala ebintu ebyenjawulo ebyatwalibwa ekyakyani akivunaanyizibwako. Poliisi okwogera yayogedde, Honorable Nabbanja yayogedde kyeyayogedde nga Ssaabaminisita, naye mmwe ng'abakulembeze muliriddawa? No, ffe tetwetagana kuwuliriza abo bonna be boogera. Ekyamazima nti Emagere amagye ne poliisi bakyaliyo. Ab'enganda z'Ekitiibwa Kyagulanyi bagendayo kubanga waliyo era ame bafamire abamu bakyali abaliyo abakozi n'abalala ogenda okulaba ku bantu bano si mwe mwatulagana amawulire wano bayinza okugamba bigambo byange nabo ne babagaana okuyingira kati kikulaga nti tewali accessible so kati onaagamba nti tebamunoonya baba tebamunoonya ewe bakolayo ki? Lwaki bafuddeyo? Kati eringa barracks bakutte butenti bwabwe ne babuteeka mu compound basulira ddala omwo. Kulwaki kyevudde ngamba kuba tuze tulyogerako palamenti nyimuse nembyogerako ningamba mutubuulire omwami ono alina omusango gwe yazza nembuuza n'okubuuza mumuvunaana lwakubanga yavuganya mwami Museveni ogwo nagwo musango mugutubuulire naye bwewabanga waliwo omusango omulala gwonna lwaki temumusamuninga ku nsonga eno ebweno neeno kuba tewali ali waggulu w'amateeka nsobola okuteeberezebwa nti naziza omusango munsamuninge nzije nguwoze naye kati bagumbye ewuwe tebaagala kuvaayo bagamba tuteebereza wagenda kubeerawo ebikolobero ebikolerwa ewuwe nga bwe byakolebwayo ddi. Omanyi lwaki nkubuuziza ekibuuzo ekyo era nenkiremerako mu 2021 ensonga bweti yaliwo ne Dr. Besigye emirundi gye yeesimbawoko twali tukirabyeko ng'aba ebyokwerinda abagumbye wabweru w'amaka ge ne bamulemesa okufuluma okumala ebbanga eggere ne bamala ne bavayo naye mu 2021 waliwo okugenda mu kkooti era kkooti neyisa ekiragiro ku mulundi guno mmwe ng'abakulembeze mulinze bali beerowooze bamale kuvaawo nga temugenzeeko na mu kkooti ekyo kyobadde obuuza lwaki tokibuuza direct obadde oneetolooza oyogera ku Nabbanja kakati mu mateeka tulina kyetuyita president kubeera ogwo omusango twaguteeka 2021 ne tufuna ensala ya kkooti kakati twakoze ebintu bibiri okujjukiza kkooti nti mwasalawo bwe muti ensonga eno yali ekyuseeko netuwandiikira n'ebitongole ebikwatako nga tukwataganya ne Uganda Law Society okujjukiza bannaffe ab'ebitongole ebikuuma ddembe etumanye oba bakyakuuma eddembe engeri gye beeyisa ennaku zino tetegeerekeka
tugamba nti kino kiragiro kya kooti kikyastandinga ekinakyusibwa mwamuka ekifo ekyo oba bwe muba mugamba nti wano mwinawo kye munoonyaawo tutegeere is it a crime scene waliwo kuba nabuuza mu palamenti bwe nayogera ku nsonga eno bali omunsi naye mukama ina yageranye ennaku zino naga nti awantu awo yes tutaddewo restrictions kubanga tuwulira waliwo ebigenda okukolebwawo ne mubuuza kati bannyini kifo ekyo ddira omunaabategeeza nti kino kyekisobola okukolebwa wano kino kyetunoonyerezaako nabo bakoperatinge kubanga oyinza okugamba nti kino kikkirizibwa kino tekikkirizibwa nawe kankitegeereko n'abakozi bange bategeere kati omu ku bakozi baabwe yali afuluma okugenda mu katale okufuna ku bintu ne bamuyisaamu empi kakati musajja wattu nga mwagala akole ki kiki ekikkirizibwa bwe muba mugamba nti kati eno crime scene kitegeerekeke kakati abaliyo baveeyo ate babafuluma tewali kufuluma abantu abalala bajja okubalaba tebakkirizibwa kitegeerekeke bibeere mu lwatu bwemuba nga kyemukola si kyabumenyibwa amateeka buli kimu kikolebwe mu lwatu tutegeere nti kakati eno yafuuka crime scene si kyemunoonyaayo naffe tukoperatinge kubanga bujja ewange nga tonnayonoona na bintu osobola okumbuuza nti kino kyetunoonya bwe mba sikikuwadde awo notandika okwaza noyuza kapeti nokola ki naye otandika ombuuza nti kino ne kino kyetunoonya nizo bibawo naye kati temulina gwe mwogedde naye temulina kimutegeezeza ggwanga nti kino kyetunoonya bya bumenyi bw'amateeka bya omanyi gavumenti eno bw'osoma engeri gye baatandika nga bagamba nti ffe tukomezzaawo enfuga etambulira ku mateeka bwe bagamba mu 86 naye byonna bye baayugira bye baatandikirako byonna babisaanyizaawo kati kooti ewa n'ekiragiro nega nti abantu ba bulijjo tebalina kubeera mu kooti ez'amagye ne kaakano tebaagala kigoberera kati bye bigenda mu maaso kyovuga olaba ne bino babikola n'okwata omuntu wiikisi 4 anti awo wenkubuuliza nti kale ebyo tubiyiseemu kati kyekiddako ekiddako ate nga kitukwatako ffenna nga bannansi ekiddako tulindiridde abantu bano kubanga n'ambalwa gaffe tebannagaddamu tulindiridde bave mu kifo ekyo tewali nsonga lwaki bakyabeerawo awo teriiwo tebannajogera kakati ekyo kyetukyabanja era tetugenda kivaako tewali kirala kyetugenda kusaba ekyo kyennyini kyetubanja era nga tugamba nti bwemuba muteebereza nti bannyini makaago balina omusango gwe bazza mubasamoninge bajja kujja so kati kyekiddako ekituliridde kitukyabanje abatamanyiddwayo bali be banajja baba bwesamonizi olawo batebajje kuba kakati of course bali mu kifo ekiri seefu kubanga muhoozi agamba amanoonya okubatta naye singa bafuluma ekiwandiiko mujje ku poliisi mukole statement bajja kujja wakati awo tuba tutambulira mu mateeka naye kati wena agenze ewuwe akubye mukyala we tannyonnyodde kino kyetunoonya kino kyetwagala kati omuntu eyeeyisa bw'atyo tusobola kugamba nti kakati nzuuno naye bayisuwenga summons formally tutegeere nti kino kye bamunoonyeza nekino alyoka gye tukyali ku nsonga za NUP wiki ewedde yali press conference yali ku kitebe kyammwe ne muvaayo ne mugamba nti akalulu ka president mwakkaanya obutagenda mu kooti naye buno obululu bw'ebifo ebirala mugenda mu kooti muchallenginge ebyo bye mulaba nti tebyatambula bulungi ne bw'otunuulira president w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde ng'ayogera lunye nti akkiririza mu kooti y'abantu n'omusango gwe atuteye mu 221 yagujjayo n'agukomyawo mu kooti y'abantu oli omukulembeze munnammwe yakkiririza mu kooti y'abantu mwe mugenda mu kooti zino ezaffe ez'amateeka tewaliwaawo okukontana ate kujja kubanga abantu bo bakyaliwo era abantu be bagamba nti naye ffe twalonda ono okufuuka MP waffe twalonda ono okufuuka meeya waffe oba kansala waffe kakati of course abantu bano nga batutuukirira abakulembeze baffe zizi zino DR fomu zange zonna nawangula bulungi
kyekiddako tugamba tukozese avenues zonna zetusobola okukozesa mwalaba ku bantu abaali beekalakaasa mirembe abamu bazze babatta muze mukola stories nga mulaga nti wano bagenda ne bakuba amasasi ne batoono ne batooli naki nga bagamba nedda ffe kyetuliko tugamba ono ye yawangula mulwaki mulangiridde birala bano bo ne batabuka ne bakuba amasasi kakati omukulembeze of course mu mbeera eyo ng'olina obujulizi bwo tewali kigaana era nawe tubagamba nti tewali kibagaana agamba nti kale kati nze ensonga zino njagala mpulire kooti kikyegamba tekikontana na kintu kirala kyonna at all kubanga ogamba nti kakati kooti tubuulire kubanga kirimu akikolera mu mbeera ya butasuubirayo bwenkanya ekyaddala institutions zaffe ng'eggwanga mpitirivu zaayonooneka nga nesigedda muzimu olitwalira agogo ge mazima naye munnange wakyaliyo abalamuzi abatambulira ku mateeka era abamu kati nga Justice Esther Kisaaki ne mu ggwanga takyalimu ebyamutuukako mwabiraba 2021 musango gwaffe yaga nti nze nnina enjawukana ku ndowooza yammwe bano kiki baakola mu buswavu basooka nakubba judgment ye ensala ye tenti mwe yali alina okutuulawo ensala ye kuba nkikirizibwa bwemuwe eyammwe eyange bweba ekontana n'eyammwe nzikirizibwa ogisoma tenti ne bagijja amasannyalaze ne bagajjako ne bakola ebintu nga bitategeerekeka mu ofiisi bamugobyemu n'ebirala bwe bityo so gyebali era ng'oba oyagala otestinge sisitimu eyo ogaye nti kale kankiteeke ku likodi katulabe ono omulamuzi ye kikyagamba kubanga naffe we batutwala mu kooti etujjaga nti ezo kooti of course yes zayonooneka sijja nagenda kwewozaako era ogenda ne weewozaako kati ze bantwala mu kooti nga titunagenda mu kalulu waliwo yali ayagala okuyita mu kamooli ayingire mu paalamenti nantwala mu kooti naaliga nti ezo kooti nfuye ebizibu gye biri bingi naye nafuna balooya nga tugende era netugenda netuwoza omusango netugwangula bannaffe abalala baze batwala mu kooti abamu ku recounti n'ebirala bwe bitu bwe n'abalala n'abawangula nabo ojja kuwulirayo abamu nga babatutte mu kooti kati oyo naye ojja mugamba nti atogendayo mu kooti okwewozaako kikiba kitegeeza naye alina okugenda biwuzeeko bibeere ku record so kati ne bannaffe abagamba nti DR fomu zange zonna kanzitwale mu kooti ndabe kooti oba ejja kuswalako egambe naye lindako ono omuntu yawangula eyali namba 2 teyafuna na kimu kyakubiri ono bwe yafuna kati lwaki mwalangirira oli era bibeerangawo so yes institutions nyingi zirimu ebizibu biyitirivu oba sigaddamuzi oba wa ne bano by the way ebitongole ebikuumaddembe betugamba mukyalimu abagala eggwanga lyabwe era abamu batukubira n'amasimu mwegendereze kino bapulaningira kino ne kino ne kino tuwuliziganye n'abamu ku bo kuba bagamba nti yes gyendi eno naye asikkiriziganya na mbeera eno nange kanzanye paati yange yeno bawadde ku information kati mwewale kino wano temugendawo bafumba kino mukyetegekere era nekituyamba naffe because ekijjomanyi kinyaga bitono so gyebali somukolasubirayo obwenkanya era nga bwe tuzze tufuna obwenkanya emirundi egimu emirundi emirala kooti yo nesalawo nti n'amateeka sijja gatambulirako waliwo bannakenya ababiri omu ye Nicholas oyo n'omulala ye Njagi Bob Njagi bajja ku enzimu ku campaign rally zaffe ebusoga olwava eyo babayolera kira gavumenti neyigaana abantu bano tetubamanyi tugamba abantu bano babalaba abantu nga babawamba abamagye babatwala kyemugamba waliwo ejjekera anyway ensonga nezigenda mu kooti omulamuzi Simon Peter Kinobe naawe ensala ye naaga nti tosobola kukwata jjinya n'olinyiga n'ojjamu omusaayi kati mwe mulemedde ku gavumenti mbwe bawa abantu bano gavumenti si yatwala abantu bamwe mugiveeko nasaako omukono Simon Peter Kinobe omulamuzi wayita mbale Museveni naga nti abo twabadde tubalina wali mu furiji yaffe furiji ndoozi etegeeza tokya kyemba so kati abalamuzi abamu bwe batyo bwe bali munnange n'atasuwala
n'omutunuulira naye ng'oba oli awo tekyewuunyisa nnyo kubanga abamu omanyi kati kyekireetera systems okwonooneka nosanga abantu abamu ng'oba oli awo wali muwadde mulimu gwa bya politics kati ono mu kiseera kino mulamuzi twabeeranga naye ku zi talk shows nga bwavuma NUP bagwagwa n'ebirala ina ne talk show gye yaliko ne Alex Waiswa n'amuvumavuma naye kakati mulamuzi yajja mu appointments committee gye ntuulamu nga leader of opposition ne mubuuza nti kakati gwe Simon Peter Kinobe ne weeks tezinnawera na 3 ng'oli ku TV ng'ovuma NUP oba oli awo wakikolanga politician kubanga yeesimbawo n'agwa mu kamyufu ka NRM yagala kubeera mbaka ne bigaana yafuna obululu bwe buti bwa lubatu n'asigala nga politician kakati ozze wano yagala kufuuka mulamuzi enkya omuntu omuwagizi wa NUP ng'ali mu kkooti yo anaafuna obwenkanya n'ekibuuzo ekibuuzo ekyo anaafuna obwenkanya nga gy'oli abalamu obadde ku TV ng'ovumaganya n'okuvumirira NUP kati omuntu wa NUP anaafuna obwenkanya mu kkooti yo n'agamba kakati kenfunisa omulamuzi nja kukyusaamuko neŋŋamba segeza naawe okimanyi nti oli okola si bituufu naye omuntu kiri kisigalamu kyogola n'ensalawo ye bweti bweri kankweko ka information yinza okubanga wetukoledde amawulire obadde toliiwo obanga tusobodde kugalaba naye ensonga eyefaananyizako bweti ebadde mu musango gw'e Masaka ne bwabadde awo okwanukula kwe agambye nti omulogo talokoka era munaabeera ku kimu ekyo kyokka kyokka nti yeesimbawo mu kamyufu muntu takyuka naawe amawulire tewagavaamu naawe amawulire wagavaamu kati olwaleero oli munnabyabufuzi okakasa nagavaamu mu nkola yange era ninga munnamawulire very investigative era ne wenayingira palamenti ntandise ekkosa senakinga nkozesa sikiri eri ey'obunnamawulire okunoonyereza ku kino ne ku kino ne ku kino nga bwofuluma wano n'otandika okunoonyereza ku nsonga ez'enjawulo eyo sikiri tekuvaamu naye katudde ku kino kyagaa nti omulogo talokoka asobola okulokoka naye n'alokokera ddala era ebikolwa bye nga bireka nti ono yalokoka yakyuka naye kati yafuuka omulamuzi ng'obuulidde ku nsala ye kyagaa nti gavumenti mugiveeko abantu abo si yebalina naye nga ate gavumenti yebalina buli kimu vidiyo n'ebirala byonna biraga ababatwala bannamagye ne tubuuza n'okubuuza kati kyogezaako okugamba nti abawamba abantu bano bayeekera naye yagaa nti gavumenti mugiveeko kakati awo agamba alokose naye ate ng'ebikolwa biraga kirala so kati n'ensonga eziri e Masaka era tuwulira nti abamusindiseeyo nga mu luzungu kye tuyita hatchetman genda ensonga eno ogimalirize era bannamateeka ga honorable Rose Nalubowa bagamba sokoleke jurisdiction eno ey'e Masaka eyina omulamuzi ate soomu kakati gwe bakujja eri e Kampala n'ojja eno waliwo obuzibu awo kuba kakati kino kikyali ku nga tenafuuka na petition tusaba revision nga bwe tukiyita mu mateeka kisigala mu jurisdiction eyo singa ebeera petition abo bayinza okwekwasa ne bagamba nti high court erina unlimited jurisdiction nti high court ebeera ya ggwanga lyonna naye kakati tuli ku kya revision ekyo kibeera mu jurisdiction eno naye kati tubiwulira anti bamujja eno bamutwala eri nti atalina nsonyi bwe tubiwulira kubanga naffe tulina bituwuliziganya nabo yes sebo ndi munnamateeka era tuwuliziganya n'abantu bangi ng'ovudde ku byokubeera leader of opposition naye kooti nzibeeramu nga sigenzeeyo nga leader of opposition nga ngenzeeyo nga pleader so kati muzikolidoze ezo naki tuwuliziganya n'abantu bangi era batugambye nti kati ono bamusindise abatemeko omutwe ate ng'olaba engeri gyazzaasala ebintu gyazzaakolamu ebintu bye nga tebitegeerekeka ennaku zino oli pleader era tekibuusibwabuusibwa zoolabibwako ne mulujjudde ng'okola emirimu gy'obunnamateeka wenjagala okubuuliza ekibuuzo nti ebyo byonna byonna nga bibaddewo nalaba secretary general wa NUP honorable Lewis Lubongoya ng'ayogera ku habeas corpus ndowooza yali ya honorable Zedriga n'agamba nti kooti yagigobye era ku grounds zezimu nti tewaliwo kitongole kyakola ki kyali kyamukwata netumala netumulaba mu kooti nerero mulabye mukomera nerero ne John Mary Sebufu naye mulabye naye bamwegana tetumulina
nebuuza ekibuuzo kyo. Ekibuuzo kyange habeas corpus eyo bulijjo abantu gye balinga gye babeera balindiridde nti bannamateeka bagambye mbu gavumenti emuleeta oba mulamu oba mufu. Naye tulabye rulings ezo ez'enjawulo okuviira ddala ku y'Abannakenya kati ne tujja ne kwene y'abakulembeze bammwe ng'ali mu kisaawe kino eky'ebyamateeka nga pleader. Mulinawo embeera yonna yonna ey'okutaasa essiga eddamuzi ku rulings ezijja mu ngeri oba olyawo etali ya buvunaanyizibwa kubanga ne munnamateeka abeera awoozezza omusango ogwo bw'agamba nti katukiikemu habeas corpus Ssenyonyi omusango ne gukulema okujjayo babeera bagamba nti awo oyo munnamateeka tasobola kwoza musango n'agusinga tasobola kujjayo musibe mu kkomera. Mulinawo enkola yonna yonna nga bannamateeka okuyambako Ssaabalamuzi okutereeza essiga ly'eddamuzi oba kumuyambako ku balamuzi ekika kino? Ssaabalamuzi simanyi oba naye bye biruubirirwa bye tukyagezaako okumutegeera. Nayogera nga bakamuwa owa Ssaabalamuzi nengamba ono omukulu mukugu nnyo y'omu ku balamuzi abasinga ebitabo alina ne PhD. Si buli mulamuzi nti alina PhD batono mulimu abazirina naye batono y'omu ku bo. Nengamba ono amateeka agamanyi yagasoma paka ku level y'okuntikko. Naye nengana okugamba nti ebyaddala mu sisitimu eno talina kyamaanyi kyagenda kukyusa. Bw'anaagendayo n'agamba nti njagala kukola nkyukakyuka ebintu bitereere agenda kulemererwa kubanga ajja kuwa ensala gavumenti egambye nti byetutubuulira kasasirowo bwe baze bagamba Mwami Museveni yakwogera mirundi emeka anti kati rulings zino just kikyemutegeeza mu abalamuzi mwagala tuzaayo eri gye twava n'alagira n'abalamuzi nti kati mulekerawo okuwa abantu bail ng'abagamba bamenye ssemateeka wanga ssemateeka egamba nina eddembe okusaba akakalu ka kooti naye yaga nti omuntu bw'abanga avunaaniddwa ku misango gino egya terrorism naki oyo temumuwa bail. Kati akyusa mu mateeka tuyita presumption of innocence article 28(3) nti aniwaalo bakukwata nga bateebereza nti ozizza omusango gwonna bakyongerezaako gwoli wano kati ngereze kwani ne bakamerameni bo bafulumye kale omuntu yenna essebo otyekomera ate wenyweze kakati mwe bannamawulire temwinayo muwonera kati mulinga ffe omanye edda nga ffe tuli mawulire nga bwe tukavarenga nakiba kuba babeesije nakife nga tuli seefu of course nga naffe bitusumwa tulaba kino kikyamu naye nga tumanyi tuli seefu nga munnamawulire takwatibwako ebyaddala kuba amawulire nagatandika 26 nga Besigye ali mu field ali nga tugenda ne tukavarenga naki naye munnamawulire agenda akomawo ng'ali seefu. Kakati temukyalina garanti eyo era nkakasanga bwe mudeploying abantu mbeera mu bweraliikirivu mugamba anaakomawo ono oba oli akasimu bampa kubi omutwe bagwasizza abakoze biki kakati oli mutuufu okukyekkomera naye katudde ku pointi yo omuntu yenna bw'aba azizza omusango ateeberezebwa okuzza omusango etteeka ligamba nti abeera innocent paka era nga akkiriza omusango ogwo oba nga gumusse mu vvi. Kakati ye nga Mwami Museveni kyagamba abalamuzi mwe omuntu bw'abanga aleeteddwa ku musango gwa terrorism nebatukwata kati bebatuteekako abantu baffe bonna bona opposition oyo temumuwa akakalu ka kooti. Kakati kidda ku kiri kyembadde ngamba nti Ssaabalamuzi simanyi oba yeyo direction naye ayagala ebintu bino bikyuke kubanga ku mukolo gwe yasooke nti sigenda kukkiriza wano abantu abavuma abalamuzi ebyo tebisalibwanga. Tulina case backlog, tulina emisango emitwalo 16 mukimalirize tugiwozese giveewo bavuma abalamuzi neŋŋamba ono kakati mufumbiro gye yayogera ekyo kye kyasinga okuvaayo ennyo. Producer yangaana okuddamu ebibuuzo ku program naye ffe munnange abali oyina okubeera ne social cap. Tulaba nti toli munnabyabufuzi naye nawe oli mulayini amazima tebagajjeeyo gonna mulabe aniwaala omutwe ogufaanana nanyiiga kakati ebyo byonna olina okubigumira toyinza gamba lwaki banvuma emunnange
tebakanyiza naawe yes kituufu nti bakuvume naye kati bw'onodda aweesera n'oliteeka ku nze saagala banvume ng'oli mukulembeze kaakati bufokasinga ku mulimu gwo naye kati bw'onodda awo ani avumye omulamuzi kaakati ng'ono omulamuzi yali e Masaka ye kennyini n'asalawo mu nsala ye n'agamba bikomaawo ate nga yakikola ne ku misango yali ne basanga boxi gye basangirako nga eno si lumenyefu bikomaawo omulamuzi oyo kennyini Albert Asiimwe naye ku luno era n'asala ensala y'emu si lumenyefu naga nti okay newankubadde menyefu eyo kale mugize ebbali tugende mu maaso abandi bikomaawo ne bagenda mu maaso anti alemeddeko ne basanga ekyo tekisoboka mugize ebbali ng'abantu basanga box endala mpitirivu nga nkalu kiba kitegeeza nti kaakati singa nkalu netulowooza nti kaakati ku luno Albert Asiimwe omulamuzi oyo ali ku ddaala erya ono alabika teyasoma n'amateeka alabika yabba ebibuuzo yajingirira certificate abantu abo kanolowooza nti abantu tebakwogerere nze Mwami Museveni kyangamba kyenkola waŋŋamba okasimubuuza sebo oyo sipiika akulembera siga ddamba kakati nesiga eddamuzi bw'ogenda institution okukola ekituufu batya okukikola aba agamba hagammwe ngega nti amulekeraawo mwe bannamawulire nammwe mwalingawo manyi twalinga mutali senta nga we tuli bannamawulire bammwe tugamba sooka oleke DRF omuzizino Frederick Wanakawa East lwaki mwongeddeko figo okubikyusa kiwandiiko kiri mu mbeera yabutaabuza ne bazikozesa ng'omukisa ogw'okwogera ku ebyo Nyombitemo tagenda tubugira kye tulina kula kakati yasalirewo n'amala n'akusalirawo kaaba bw'oti oba tokaaba nnyo kati Nyombitemo oba oli awo agamba nti mulekerawo kyategeeza mulekerawo okwogera ku bikyamu